okuyimba kwe kulimu ssente mu mawulire, okuyimba kwe kulimu ssente, anti omuyimbi tafuna kutiya gasi, omuyimbi tajja mu maaso nakuba nti ayiganyizibwa okuba nti akubwa embooko nga bwe tulaba bannamawulire babakola, anti bagenda mu maaso n'okuba nti bateekako envumbo. Kati kwe kusalawo okuba nti tujja eno mu mainstream okusobola okuba nti tukuba endongo. Kazaala bwana omusajja mukulu Kazaala bwana wa NTV asazeewo okuba nti asituka asobole okuba nti atuni ku tuni yasoose ya tabo agenda mu maaso n'okuba nti ajoninga music industry. Avudde n'agamba nti kama ni mbaya alimoja je kamiliyoni simanya mwe baprasa simanyi n'abasigaddewo temulina kye muŋŋamba. Nsazeewo okuba nti nzijja mbalage ku talent gye nina yavaawa lwaki asazeewo okuyimba bameka ba presenters ne ba journalist abayimbye era batuuseewa. Kazaala bwana anaamalako oba nedda? Tugenda mu bulango katono tukomewo. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Yes, kulikayo mu bulango bw'abakama baffe mpola mpola n'ekyuma ky'omuzungu kibadde kimaze ne kyekyangamuko mpola mpola bannange abankubira nga nkola mu kikomye kibi ddala. Kazaala bwana asazeewo okuba nti ayingira endongo Patrick Mukasa mpola mpola asazeewo okuba nti akuba endongo era nga Patrick Mukasa lwaki asazeewo okuba nti ayimba biki byakoze yavaawa mpola mpola bameka bannamawulire abayimbye era nga talenti zaabwe zituusewa bye tugenda okuba ntikutuusaako tukwanirizaako mu kutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number 1 Rich Boya Maxud Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti eva obeerawo asoma amawulire ku NTV Akawungeezi atandise okuyimba. Bamuyita Patrick Mukasa yasookera wali akubukidde TV agataliko nfuufu mpola mpola olw'eddoboozi eryali unique yasobola okuba nti alabibwa abantu bangi wali yali yeeyita Kazaala bwana so nasala okuba nti akyuka n'atambula n'adda ku NTV era nga yasoma amawulire aga NTV Akawungeezi. Omuvubuka ono yasazeewo okuba nti akuba endongo era nga wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Patrick Mukasa asazeewo okuba nti ayingira sisitemu agamba ennaku eri mu mawulire gwe n'ogenda okunoonya amawulire ate bamuseveni ne bakukuba embooko oba okyetawula bwoti. Kiseera Gashumba yagamba nti basasula ka 50K n'onoonya akasente nga tokalaba ate nga music ogenda mu maaso n'okuba nti ogenda ku show ne bakuwa obukadde 2 dakiika just 2-5 ssaawa namba ng'olina obukadde bwo obuyitirivu ddala. So Patrick Mukasa avudde n'agamba nti nsazeewo okuba nti ndaga ekitone kye nnina ng'ovudde ku kusoma amawulire ng'omulimu gwe nasomera naye ate Mukama yampa ekitone eky'okuyimba era nga ndi musanyufu nti nsobodde okuba nti oba oliawo
nkiraga eri abantu. Omusajja ono tasaaga yagenze ku live band n'atandika okuba engoma era nga abantu batidde nnyo ne bagamba nti gwe bulijjo weekweka wa Blood yakutte microphone n'ayingira ku live band n'atandika okuba engoma. Oyo omwana n'akubira ddala engoma yayambadde ng'abasita mpola mpola n'ajja ku stage ng'akubye amakofiira ne batandika okuba nti bakuba ebivuga. Yabadde ayamba neba abantu abali awamu abo bakyali baali bakuberera jansi bandi mpola mpola. Ndabako kyaliwa nga manyikiddwa nga Kenny, ndabako kyaliwa nga manyikiddwa nga Okia Alan abasinga gumanyi nga producer Alan, ndabako gitarist w'ettaba manyikiddwa nga Michael, waliwo ne Trevor wali ku nnanga. Mbalaba bonna unfortunately bano bonna bakyali bange bonna mbamanyi. Patrick Mukasa yakwambye pages namugamba gwe vayo ku stage ogamba abantu mbu okubalaga naye kankulage. Musajja mukulu amanyikiddwa nga oligaye Kevin ku drama. Kevin natandika okuba nti akuba engoma. Yoyo Kevin n'akuba engoma. Yes, Trevor ng'ali ku nnanga ng'agenda maaso n'okuba nti akuba ennanga. Yes, producer Alan Obokia Alan ng'ali ku bass guitar kwegata ne Michael Sebulime ng'ali ku solo guitar. Patrick Mukasa n'agenda mu maaso n'okuba nti ayimba. Endulu yakubye muganda wange ne bagamba nti ono omusajja bulijjo yeefumbati munnamawulire. Yemu ku bantu oba oliawo abantu gwe basuubira nti mpola mpola asobola okubaako ne byakola mpola mpola okuyimba bwe kuti. Njagala osokompeko tubatandise okuba nti bakola zi comments ziri so funny naye ng'ate tugenda zisoma mu kumala okuba nti amaze okuba nti akuba raga. Omusajja ono yasobola okuba nti ateeka ka clip neyebaza abawagizi okuba nti bambera. Yagambye nti mbebaza nnyo okuba nti mwandaze omukwano n'okuba nti nsobola okuba nti I showcase my second talent that is in music. So yes, yavudde n'agamba bw'ati Abeka, that is Abeka band. Abeka UG gave me the opportunity to showcase my hidden talent. Yours truly, Patrick Mukasa on Twitter and Patrick Mukasa 3 on Instagram. Digida mpola mpola yavuddeyo ne yebaza Abeka group okusobola okuba nti bamu opportunity okulaga talent ye. Yageze maaso n'okuba nti asabula engoma era nga abamu ku bafani bagenze ono bamuyita General Moses. The way you're holding the mic olinga ali ku NTV Akawungeezi. Mbwe engeri omukulu ne gyakuttemu microphone yinza okulowooza nti yabadde ku NTV Akawungeezi naye ng'effujjo lyakye. Jovan Katz Jovi yavudde n'agamba it's a big mega jam era we download it already. Mbulimba lwa tabu ddala era nga bagenda mu maaso n'okuba nti bali downloadinga mpola mpola. Nampima Joyce yavudde n'ayita Patience n'amugamba come see your future husband is there just holding the microphone. He wants to sing like sing nyamo. She wants to sing like Nakaito. That's Katero mpola mpola. Mary Ann yavudde n'agamba the way I patiently waited for him to showcase to show us the strokes wabula patu oli wa tabo mpola mpola obusekawo ne buluma. Violet Akechi keep your day job. Okuyimba maybe soko ubeere nti okwesonyiwa ogende mu maaso n'okuba nti osoma amawulire newankubadde nga ate ne mawulire mulimu embooko ddala. Waliwo Dumba Esi yavudde n'agamba from news anchor to singer eyo loosi tosobola kuva mu mawulire n'ogenda mu bayimbi. Okuyimba oba osudde nedda nnyabo Esi okuyimba kulimu amagye. Okuyimba ofuuka wa tabu olinnya ku nnyonyi eva 24/7 naye ate ebyamawulire birimu teyegaasi mungi n'okufa. So omusajja muleka agenda anyumirwa obulamu mpola mpola. Matumbwa J. Christopher Kona Dance Toka he has a hidden talent. Kona Dance Toka olina hidden talent bulijjo yali agikweka. Halima Nangosha yavudde n'agamba wow omwaka ogutandise n'amaanyi we gunaagwerako nga engulo gyetiise. Omwaka ogutandise n'amaanyi we gunaagwerako ng'engule ogyetiise. Omuvubuka ono yasobola okuba nti akuba
endongo n'akuba enguliko paka siye munnamawulire oba omuntu eyakasooka okuba nti akola ku TV asoose okuba nti ayimba. Tujjukira oba tulina abantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bakuba engoma ezaddala era nga oba oliawo bwe bava ku TV n'oba microphone bagenda mu maaso n'okuba nti bakola. Tunulira omuvubuka amanyikiddwa nga Sekidde, one bad man one tap B, mpola mpola akola ku NDS kati mpola mpola y'omu ku bavubuka oba oliawo bw'abeera ku TV oyinza okulowooza talenti ye oba oliawo eri bwetyo. Tap B yagenda mu maaso n'okuba nti ate oluyimba lwe olwasooka mpola mpola era nga yasobola okuba nti ayingirako ne Gagamero ebiseera ebyo oluyimba olwo baluyita Ddogolyo lwagenda mu maaso n'okuba nti lukwata okugenda mu maaso n'okuba nti lukola era nga Tap B yasobola okuba nti afukira ddala ow'ettabbo. I don't know what happened between him and his boss Bebe Cool oba Dolphin Entertainment ebiseera bye yakola kimpolampola naye nga ate Tap B yagenda mu maaso n'okuba nti akola yambuna n'akola ennyimba yakola ennyimba nnyingi nnyo. Mpambatira buno obuzibu bwefunye mpoozi nga busana gwe mpambatira n'omusawo gwe ndabya ngambye bijulidde gwe nakuba Ddogolyo nakuba yambuna omusaayi gwange. Tap B n'afuuka Tap B naye Tap B mu COVID ono era yasambye okuba ati atuwa akayimba bakayita ka Mariana. So Tap B is one of the most talented TV personalities when alindabyeko. He can sing, he can do whatever it takes to be in art industry. So big up Alaja upon yourself, one man Tap B mpola mpola abonna okuwadde example ya TV television boy akankuletere bunjukira omusajja ono omumpi. Omusajja ono yali akola ku radio emu mu kibuga Kampala mu Uganda. Omusajja ono bamuyita Kapalaga Byebe. Omusajja ono yali akola ku radio Simba yagenda mu maaso n'okuba nti ate akayimba akagenda mu maaso n'okuba nti tebuliawo katambulamu era nga yes Kapalaga Byebe yagenda mu maaso n'okuba nti abikola paka bwe yali nnyonyo okugenda okupafominga mu Uma n'akuba entuli yasobola kuba nti akomawo. Wetwogerera Kapalaga ebyokuyimba yabivaamu yafuuka politician anonya majeeri ate nga mu Uganda anonya is a politician omusajja wa people power bulungi. Kapalaga Byebe ekyamuyamba radio yamuyamba nnyo okuba nti apromotinga talent ye era nga mpola mpola newankubadde oba oliawo bye yali ayimba tebyali tebinyuma naye yasobola okuba nti afuna abawagizi era nga abantu bagendanga okulaba shows yali akola ebintu nga byenkola ezekukola lugambo nasobola okuba nti agenda n'ayimba mpola mpola. Waliwo omuvubuka omulala nti akuwa nno ba radio personality abagenda mu maaso okuba nti bayimba. Sagala wesiruwaza olowooze ngu abakola ku TV tebayimba. Ku NTV kwennyini okwo kuliko omuvubuka agenda mu maaso n'okuba nti akopa Zlatan. Zlatan ye muyimbi Omnigeria. Yes, Zlatan mutabanyi wa Davido. Waliwo omuvubuka oyo naye munnamawulirize presenter akola ku TV. Omuvubuka oyo bamuyita Crystal Panda. Crystal Panda kitwale nti akola munnamawulire. Crystal Panda era agenda mu maaso n'okuba nti akuba engoma. Crystal Panda yakola oluyimba kyolina okumanya n'akola remix ne Shiba eyamufuula ey'etabo. Mpola mpola akola ku NTV. Yes, munnamawulire akuba engoma noziwulira nga Crystal Panda yavaawo n'akola ebiruma abayaaye n'akola enjoyment n'akola ennyimba ddala nnyingi. So Crystal Panda temugamba nti oba oliawo abooboka mpola mpola be basoose. Waliwo n'omuyimbi eyagenda mu maaso n'okuba nti ateekayo akayimba ke mpola mpola Antaira Bukedde ayimba. Waliwo Fifida Queen yagenda mu maaso n'okuba nti ate akayimba newankubadde tebyanyuma era ennyimba ze tezagenda mu maaso nakuba nti zitunda. Antaira Bukedde Fifida Queen Bukedde nti bagenda bonna ne bakola ennyimba oba oliawo nga balowooza zijja kukwatayo. Patrick Mukasa olugendo alwolekedde ajja agenda mu maaso n'okuba nti abakuba engoma agambye nti jja bakuba engoma nze mpe nga ku NTV akawungeezi mbalumbe mu bibala asobole okuba nti mbasakate engoma muziwulire. Abo bakamiliyoni be byekuba yakubye obugoma ne bagamba nti basabula nnyo engoma mpola mpola ojja kakasa nalobyeko ne Zambaali. Zambaali gwe tulinze ku saidi eri naye agende mu maaso n'okuba nti atukuba engoma. Zambaali NDS Zambaali nawe tukulinze sebo ojja otukuba engoma mukama waffe
munkulaba ogenda mu maaso n'okuba nti omenyeka ku TikTok okwo olina stroke kamiliyoni yagenda nakosodiya njagala onkubira engoma nga Patrick Mukasa byagikubye blood tugende mu maaso n'okuba nti tunyomerwa producer sijja kulya zamanya njagala bafani baffe wano bagende mu maaso n'okulabako ekitono kya Patrick Mukasa kazaala bwana ng'agenda mu maaso n'okunyuma n'abaana beka. Big up on yourself Kevin ku ngoma, big up on yourself Trevor ku mapeesa, big up on yourself producer Alan ku best guitar, big up on yourself Michael Sebulime ku solo guitar, Pampita Ntambi Jimso Rich Boya, Maxudi Junior made in Uganda. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Obangayina